Abeno. Bannange. Gwoyita oba? Yes, right. Gwoyita. Naye mukazi gwe. Kiki kyonnoonyaako? Ozunga oli mukunzungira ko njagaza ki bye wabba tebikumala wabba essimu yange n'otokoma oku n'okunkuba n'onkuba bannange ebyo tebikumala kusasula busente bwa saaluuni kwegamba bw'otuuse gye mbeera ne gye nkolera nga tondaba ko gwe kosalewo nzungu ojje ng'onnoonya naye ng'ani akugambye nti nnoonya gwe bw'oba tonnoonya kiki ekikuleese wano olugezigezi n'akajanja ebikuli nze newunyiza n'okwewuunya mpita ovaayo wennojja ogolomoka gwe sagala gwe ani gw'omanyira omugambo okugolomoka ani gw'omanyira wongolomekesa wa nnyoko oba wajjajjaawo tambula ove wano tonnoonya nnyabo byolombojja si bye bindeese nze ekindeese kulaba muganda wange abeera wano muganda ffe twafumbirwa wano mukalubati wamma nakitegedde obwambega bwange saabukoledde bwereere nze gwolaba ndi mbega omutendeke namulabiddewo neŋŋamba buno obubbi buno buteekwa okuba bulina gye buva nakalabye empisa embi obubbi obukulupya okwegaana okuvuma okutyoboola bannange mulabye nnyabo ani gw'ogamba obubbi kano kaganda ak'olubuto ate tekatubbe wano ne katwogoloza katubye obutatulekera kintu era tekyewuunyisa bwe kabanga kaye kali wano obanga koonoonya lwekyo omumanyi oba tomumanyi ate nze ŋŋamba oyo nze ŋŋamba kano kaganda kaak'olubuto oyo muto bannange mulina empisa embi lwekyo tabeerangako olubuto takiŋŋambanga nako kyogamba lwekyo ye muganda lwekyo ye muganda wange kati abalala b'oloma sibamanyi naye kati mazima ngenda kukola ntya omuntu obeera otya ne ssente n'ozisirigira nga togambyeku kale nze ne bw'atandi ŋŋambi n'agamba muganda we naye n'omuntu yenna yeesibye wano tavaawo ani ng'agamba nti nze sirina kubeerako na privacy yange nga nze omuntu bwe balinga abagamba nti nze siri muntu seetaga kubeera ku maka gange nga temuli bantu omusajja n'asombola buli muntu n'amuteeka wano ate gwe naawe kyajja nzungirako Sigatano anti. Onjagaza ki? Anti oba onokitwala otya? Ekyaki? Lwakwa we mbyogerako tobyagala bikunyiiza. Kati ogerako byakyewe omanyi nga binnyiiza. Anti mbyetaaga. Kiki weetaaga? Anti nkoledde ebbanga ddene naye wakampaako emyezi 2. Wadde yagala kukola kikugenda? Nedda. Walwa gambye lekera okukola genda? Nedda anti. Kati kiki oyagala? Anti nsaba ku ssente z'emyezi 5 ngende ndabeko ku maama wange. Wabula tonyiiza. Tonyiiza mwana gwe. Ekisooka tompulyanga mukamaawo. Nkuyita nti oyogera ekintu ekituufu maaso ga kanso n'ogaana ate n'osigala ng'oyogera bulimba bwereere. Ky'oba olimba omuntu omukulu tayogera mazima. Anti agi yabaddewo ate nga mukambwe. Kunze naye osinga kutyani? Mwenna mbatya. Ani gw'olina okuwa ekitiibwa? Mwenna. Ani mukamaawo? Mwenna. Ani nannyini wano? Yeggwe. Kati kwegamba olina kunteeka ku minzaani yemu n'ompewula ne Agnes tulina kwenkana. Lwaki oli sigusigu osaba ssente? Kubanga gw'osinze okuwolereza gw'otya. Nze gw'otutya ssente onsaba zaaki? Ate oba gwawolereza. Genda ozisabe yenze sizirina. Naye era bulijja mpala kuba baamubba. Wamulaiko nga bamubba? Bw'ati bwe yagamba. Bwe yagamba guno kitwala kituufu. Ite mbanga muyina programu gwe naye. Nedda anti. Oli awoza ssente zibuze gwe nsaba ssente kusasula mugende. Anti sigenda ngenda kukyalirako bukyalizi mama wange. Teri kuva wano. Olina kukola ssente za mwaka mulamba leko otambula ogende wammwe. So si kubeera ano ng'oli mukola atodde mu kuzungu ogenda mukubo ogende eri nedda. Olina ky'otayina? Nedda. Olina ky'otalya? Nedda. Kati tambula onviire. Ate kyenziramu okugamba toddamu kumpisaamu maaso. Iye. Ojja kwawulako kunze ne Agi ani alina okusasula ni mukama wani na nnyini wano. Ompisaamu amaaso nga ne kansa alaba. Omwami wange alaba era ompisaamu amaaso.
oyogera ebyobulimba kwegamba nze mulima amaaso g'omwami wange nawe omukozi obukozi oddawo mpiseemu amaaso nengezze ongatte wamu n'Agnes lwaki ate kati ojjo nsibaleeko ng'osaba ssente genda ozisaba oli gwayogeredde amazima situka bagendo mpitire Rita yanguwa yasiriwalirako nti bampe ssente asiriwalirako lwekyo tosobola kubeera nga ye muganda wo kubanga ebintu bya Lacyo byawukana n'ebibyo. Lacyo si muyaaye si mukulupya. Lacyo muwanvu gw'oli kampi olinga kagoma ka musabo. Lacyo mweru gw'oli muddugavu. Kakati bikwataganirawo nikate kubuzaabuza tewesiba ku mwana w'abandi. Kati oyina byoyagala nkunnyonnyole naye sazze wano mu kumanyagana ekindeese kulaba muganda wange wali oba taliiwo kyobombuulira nziramu ekigambo eki topoganira kalinga endegeya ani gwowoganira gana amaka sigago sigajjajjaawo ekisooka kya byonna wano oba okoze paasipaasi kyobamanya nti nsobola okuggulako omusango gwa paasipaasi wano woosalinkiriza woosalimbira si wajjajjaawo lwekyo gyali oba taliiyo tambula ove wano nja kukubira enduulu va wano byakulema okunzigulako luli kati lw'osuubira manya nange maliyo mpita mmere kwegamba oyagala mbittukize mbigatte kubiri nja guggulawo gwa musango gwa paasipaasi munene nnyo lwekyo owange obadde ki lwaki totambula n'ogenda bw'omuyisa avuddeyo kitegeeza taliiwo singa kye waŋŋambye mu kusooka n'otampalabulira magambo go obitegedde yenna ayugumya amatama gamulinga jjegejjo aluma omutuba omumalira kukuba kantu gwe ye bannaayo oba lwaki nasanzeewo njakukuba kuba tusobola kutambula n'ogenda kalabe kazunza obugulu wano wookolera paasipaasi wajjajjaawo oba wannyo kalabe tojja kufuna mirembe yaddaka tiweka kubanga oludde gutobuuza jangu wanji muwala nze sikyalina akadde kakuuma abakulu oludde bakusiimasiima dda nkugamba tugende ewaka bwe baba bakusiimye tosobola kuga Nzija! Naye naawe tondeka ninda! Kanzije! Wana kapakiga! Ninda ako nawe! Robin. Mwana mukazi yabaki banna. Nino sidalo. Robin. Robin. Wamanyinda. Robin. Omuwala omuto omulungi. Baloze muloge kiki. Abantu nga tebalina kisa. Robin. Zegeda amsamize wange. Robin. Yenze ticha muwonge tontegeera tacha manyina kumanya anaye lino ddalu lyennyini nno abantu nga balina ettimu Robin anaye jja kutwala ewaka jja tugende ewaka oluddewa kompasa sagala muntu weebuuza magezi nze kikyate ng'onyize tewali nga tewenna otugubadde omaze okunywa kacaayi namaliriza obadde okolaki mbadde ntuddeko eyo bweru ka shedi ng'empewo zinfuwako by'olina okukola byokuba myezi emyo kuba bbanga ki obeerawo ng'otudde butuuzi mula gwayogera ebyo ate olabye womulabo olintuli obameka kyewuunyisa ate nga kituufu
bulijjo nno nesimanyi nti olina amagezi bwotyo n'oyogera amazima n'ojjayo obulimba bwa mukulu wo n'obukuba mu maaso ga mutowe era kye nabadde nina okwogera kuba sente sinze nazibba namwe mwenyini mwali mumpayiza nti nze nazibba nadde nina okwogera amazima nga bwe gali ngambe baba wange anzikiririzeemu nti sisobola kubba ezo sente. Nze kikyo nakyogera bwogezi kubanga nalabanga bulijjo totambula mb'otaayayo ogende otambuleko ku kitundu nete sente za muganda olubuze mungenzeko ku kitundu ate funa byakulya ate n'okoma wano ne sente. Mula newe kuba kutambula olw'olumu 15,000 ze nadda nazo wano ngate mukwano gwange yali azimpadde mwe namulyoka mugamba mbunzibye ezo na sente. Nze kale nakyogera bwentyo naye nga kyewankoledde kirungi Aginesi muntu mukulu yatabadde ayogera obulimba ngalinga agamba nti muto walina kyagenda omukola era simanyi ebyo tekikyennyinza kuwa kyowulira muli mu mutima. Mulanze sina kyenneetaaga bulanze kyemmanyi kimu Katonda yagamba amazima gali kufuula ow'eddembe era nze nakoze ekyo ekituufu wadde mmwe temwanzikiririzaamu naye yanzikiririza kati nange nakukkiririza mu kyoba olaba nti saagala akugambako Rita wange. Oh, bana. Owange. Kale. Era kakati awo kale. Ekyo nakyo kiwedde kati. Kiwedde era kakati abantu balina bye bajjo sinzira baganye nti waliwe wa mwami gundi wewe. Wa mwami kapito. Akayumba nkagadde. Nkasimye. Siwabi. Wano omuntu obeerawo ne mutatenkanyizaawo obulamu. Kituufu ekyo. Kale kakati ndowooza nze munzikirize ngende tewakyali ne bwogenda kansa ate tukyakwetaaga ne bwogenda kakati nno kyenjagala ebintu bya endagaano mugikuume buki bulungi mugitereke buki bulungi endagaano yo ntugenda gikuuma mugikuume awo tujja otandikira ate tugobe ku nsonga y'ekyapa. Nze kanso mbadde mmanyi nti ettaka olwalifunye ekyo nekigwa buli kimu kyawedde ettaka kati ennyumba yaffe. Endagaano eraga oguze naye olina okufuna ekyapa ate omwami atuguzizza agambye abadde agoba ku nsonga z'ekyapa kati tulina okugenda bakikyuse kidde mu mannya gammwe oba gondo oba ani mu mannya ga kapiito kisinziira mmwe mumanyi kati naye ekikulu ndagaano mukale maaso awo n'ekyapa mukikole ki mukifune akanzi ate wali buzibu kanso kati bwekityo bwe kiri naye nze ndowooza temukyalina nnyo kye muŋŋamba etukyakwetaaga ne bwogenda okujjako ekirala njagala mube bantu bake babuvunaanyizibwa mukwatagana ebintu by'okuyombayomba mubirekeraawo. Kanso edda ono yasinga okumusojja kanso ono era no gw'olina okugambira ddala nanduutu ensonga eyo ngiwulirize nnyo ebyo gwatera obikola kanso ono gwoba osinga okusaakesira yatera obikola nanduutu ntabula nnyo ekyo omulaba ono yaleeta obuzibu agenda nayogera ku bakazi mu maaso gange buli ssaawa nanyumya ku bakazi ayagala bakazi lwaki abyogerera mu maaso gange. Kaakati sebo kiki ekiba kikwogeza ku bakazi ng'ate oli ne mukyalawo kanso ebintu by'essente obimanyi ebintu by'essente obimanyi kanso oluusi nange nenkanga nkikubyewo kaakati gwe bagaye buli afuna ssente yeeyisanga gwe nze sizirina wali ompuliddeko nti ate kanso alina omukyalo omulala bansonyiwe kanso banansonyiwa bintu ebyo si birungi n'ekirala mulina okuyiga bwe mukwatagana kati kanso kati tugenda kukwatagana mu ssente muzikuumire naddala bulungi temudda okuzoonoona ate etugenda kuzoona kiba kisoboka omukyalo oyinza n'omufuniranga mu kaluumu kano n'ofuna kyakolerawo naawe n'oddayo ku mulimu n'okola ekitegeeza kanso nsobola okuddayo n'enkola ate kaakati golowooza sente mugenda kuziryako buli kaseera teziggwawo
zigwawo kali kanso muddayo okole n'omukyala akole obulamu butambule. Nkitegedde bw'oba ogambye okuddayo okola yinja kuddayo nkole. Ate kati nebyesaagala kuddamu kuwulira nti omukazi akuba kuba kati embeera gye mulimu ndala. Nanduutu ndowooza owulidde ne kansa akyogedde toddamu okunkuba ate ku luno ndi mukambwe nanduutu nze nkusiba ku poliisi. Anti olwo mba nkusibye gwaddamu okunteekako omukono gwo nti ng'onkuba ku poliisi. Afande. Amadi. Tata nchokura. Jebaliko. Kale. Muri mutya. Tuli bulungi. Mujebali. Kale sebo. Jebaliko. Kale. Rudda okulaba. Rudda okundaba. Ngakwendi. Ogenda wa ku machabo. Ngenda ku mobile money kufuna sente. Ate ono ani? Ono mukyala wange. Mukyala wo? Muzi Amadi. Wangi. Eyo yandibeera muwala wo. Ate abeera ta muwala wange. Nyabo. Ono yandibeera taata wo n'esibbawo. Mukazi muto. Mukazi mukulu. Nyabo. Wanja kitufu oyo bbawo. Ono bbawo wange afande. Ate nga mulabe mukulu akusinga myaka. Ono bbawo wange era nanyini lubuto luno lwolaba. Mwafunya nedda olubuto? Abantu nga tomukyayina nsonyi. Tosobola okufunya bana abavubuka wabo mu myaka zo tosobola ddwafuna. Ate afande abavubuka mbaagazaaki. Ono omwami nze gwe nasima bebi wange yandabirira. Omukazi wo ddala? Asusa emyaka 18. Naawe olimbiye nnyo. Wandibeera n'omukazi alinga myaka zo. Naye ate ono alinga muwala wo. Ate mukazi mu myaka gyange abo bakyazaala. Ono omukyala akyali muto. Yadde muto. Nze gwe njagala yanzizaamu omusaayi. N'osanga abakazi bonna wano mu Kiribedda n'ongamba tekafunye oyo. Ono gwe nfunye era gwe njagala. Okiwulidde? Kamadi sisimye. Tusimye badiki. Sisimye ekyokoze ddala sisimye. Naye kambuuze. N'abakyalo wano wabeera wo wazaala abamanyi oba tebakimanyi? Bakimanyi. Bakimanyi toyo mukazi wo? Bakimanyi nti mukazi wange. Nanga abantu soni zabaggwako. Nze neewunyisa. Era kati tugenda. Eyo teyeetaaga n'okusiba kweli? Gate bansiba koki. Nze ndaba omukyala akyali muto. Oyo jasi ate yakubeera omwana wo n'esi mukazi wo. Yandibeera amateeka wano ku gavumenti. Nandikusibye. Kubanga nze siri musanyufu. Osobola osiba bebi wange. Kubanga ndaba okyali muto. Afande nze neesalirawo. Nze ndi mukulu neesalirawo. Tomukyalina nsonyi. Ate nsonyi zaaki? Oyo yandibeera taata wo yennyini naye si nti bbaawo. Ate muwala wange ate muwala wange benzaala mbamanyi. Nyabo ono yandibeerayo taata wo si bbaawo. Ate taata wange nzaala simumanyi. Omumanyi naye soni yabaggwako banange. Ate ensonyi ziggwawo ngaaki? Nze neewunyisiza. Yansiima ne musiima. Ava ku byekwesiima nedda. Mateeka weetaaga okusiba. Afande nze siri muto ndi mukulu. Naye abazadde bo bamanyi nti ofumbira emyaka ezo w'omusajja. Abazadde bamanyi. Bakimanyi. Babeera ku sayidi ki? Bali mu kyalo. Toswala. Ate afande nswala kinga omusajja yasobola okundabirira. Naye emyaka tolaba emyaka towandifunyeyo abavubuka yena mu Kiribedda eno n'ofunya kusinga oyo musajja. Omuvubuka mwagazaaki? Nze Kamadi nswaza. Musajja nina sente zange. Nazimba. Nina amaka. Nina ebizimbe. Ebyo byonna byange. Bebi wama tugende ku mobile money. Afande muleke. Bana neewunyisiza. Omusajja mukulu n'ofunye omukazi muto. Bana abasajja babadde ki? Abantu tebakyalina ensonyi ku ensi eno neewunyisiza. Ensi ya gavumenti. Poliisi yegenda okulamula. Bwogalulira olugalo omukono okunkuba. Ekyo kitegeere nja kusibisa bwonkuba. Kanso omulaba ono tayagala nkwate ku ssimu eyo. Tayagalira ddala. Nanduutu essimu yiyo. Essimu yange nze nagigula lwaki oba oja? Yammwe babiri nani gwe wagigula? Nze nakwata ssente ne ngenda ne ngula essimu eno. Ati lwaki oba oyagala ogikwatako? Banaye. Essimu nga muli abantu babiri, essimu emu tebamala. Kati kye mulina okukola. Noono omukyala mugulire essimu. Kanso ono namugamba ngenda mugulira essimu, agumiikirize ngenda mugulira kakapeesa.
Yakapesa lwaki oba omugulira kapesa. Ye musano ono simu yakapesa. Eyo level mwagivuddemu. Mwagibuuka dda omukyalo osobola omugulira essimu smart. Kati tukole bwetti. Mpena. Kanso. Obadde ki? Kwata. Kati gwe osobola okwegulira essimu. Kanso okusalawo sekusiimye. Ogenda kwegulira essimu gwe nga gwe omukyala muleke enagitwala ekirungi sente gye ziri musobola okugula essimu. Kanso akyawo abo kansola mudde bubi. Ate bagamba kyeweeyagaliza osobola okyagaliza ne munno. Kati bw'oba obadde weeyagala mugulira kapeesa naawe keegulire. Ye kanso. Ate abakyala bano tukola ebintu bingi nnyo ffe abasajja ne twefiiriza bo bafune essanyu. Kati olina omuleka gwe oba oyagadde gula kapeesa yo omuleke. Kale kanso kale ate simu abantu batandika okugamba mbu ate kapito n'enanduutu bayawukanye lwa simu. Ate n'ekirala oyinza okugula empya n'ogamba mukyala wange kwata eno empya nzirize eyange. Atwale nanduutu weetwalire essimu. Twale essimu gitwale. Kati ekyo tekirina buzibu. Agitwale. Kati kale ndowooza kyekyo. Kanso. Yeetwalire essimu ye. Pini yo kyagimanyi bulungi ya banka. Ye kanso ngimanyi. Ogimanyi? Kale temukyalina kye munneetaaza. Kasite bwe munaamwagadde okugyayo sente tewali buzibu temunoonya. Kasita pini mugimanyi. Ate yaki pini. Pini. Tulina tugenda ofumita. Nedda. Pini anti kalike bamuwa kalinga ID eyo ATM card. Bwe muba temwagadde kusimba layini walinga bwe twasimba abantu nga bangi musobola okugenda ku kyuma kiri ki ATM machine awo ne muteekayo kaadi eyo ono pini agimanyi ne musaamu pini ne babawa sente. Nkwateyo pini gye ngenda n'enfumitayo ne bampa sente. Pini eri eba kodi namba omukyala wazima. Namba. Nkitegedde. Kale ndowooza kyekyo. Genda kanso genda. Kati temukyalina nnyo kyamaanyi kye munneetaaza. Agenda. Okuggyako nga waliwo ekigaanyi nnyo naye bwe kitaba ekyo mwemalire ensonga zammwe. Tetukyakwetaaga kati. Kale mwebale kunzikiririzaamu nange era ndi musanyufu okulaba nga era kati tulinawo kye tulaga. Kyekyo. Kale bannaaye ngenze naye essimu omukyala agitwale. Ye kanso. Ojja kwegulira. Nja kwegulira. Agitwale. Ate essimu etwabule. Kale kakati essimu yo ngikuwadde. Temukayanira ssimu. Tetugenda gikayanira. Kanso genda. Kale mubeere bulungi. Genda kanso genda. Genda. Kale. Essimu yange. Kapito na essimu baji. Yiyo gwe wagiguze. Nenanduutu lwaki omumanyire? Gwe ssebo nene kansa njoze gwe ssebo okwata essimu mukwata eyo giwe nanduutu. Twala eri essimu yange. Gana amaka ga kanso yagafuga. Lwaki mumanyire? Musebo mukwata essimu giwe. Nene kansa njoze mukwata essimu nanduutu gikuwadde.